po jako akawuwo. Ng'ekimu ku bikujjuko ebikulembeddemu okukuza amazaalibwa g'amasomo ag'emyaka 66 abavubuka okuva mu magombolola 174 beetabye mu byoto okwetoloola Buganda ebigendereddwamu okusomesa abavubuka engeri y'okwewala mu mukenenya. Mu ggombolola ya mukulu wa kibuga Lubaga abavubuka bakuŋŋaanidde ku Northern Bypass Resort emasanafu mu muluka gw'Erubya ng'ekyoto kitambulidde ku mulamwa ogugamba nti abavubuka mubeere basaale mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Wana abakiise bannyonnyodde ekiviiriddeko obulwadde bwa mukenenya okwongera okwegirisiza mu bavubuka nga kino nno kivudde ku bwavu ebiragalalagala wamu n'abazadde obutabuulirira baana baabwe. Twagala nnyo okukozesa ebintu ebitujjako kati abasinga tubuuzinga nnyo ate omala okunywa omwenge percentage esinga yonna ekusindika kukola kiri eba ekusindika kufunayo nti atisi omuntu gwe nina osula naye nasabula naye omwana osala mugaye badde sirimu n'awakanda agamba nogala ogamakono ebividdeko obulwadde okutambula. Ekitundu eky'abasajja abaami tugenda n'ofuna omuntu wo n'omwesiga naye ye nga tayagala mukebeza musaayi n'omwesibako emirundi mingi tugende ku musaayi nga tayagala genda ku musaayi. Omukiise w'essaza ly'Ekyaddondo mu lukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Jean Francis Lukwago akuliddemu enteekateeka enaalaza obweraliikirivu olw'abavubuka okwesuulira eggwa Nagamba mu kumanya ebikwata ku bulwadde bwa mukenenya. Abavubuka bangi bwe bituuka ku nsonga za mukenenya beekweka naye tugamba kaakati we are here to break the silence. We are here to break the silence. Ow'ekitiibwa Lukwago akubiriza abavubuka okwewaayo beekebezera bakozesa obupiira bukalimpitawa. Abavubuka tubakubiriza okulaba nga bakozesa obupiira era tusiima nnyo Ministry of Health okuba nga batuwadde obupiira obuwerera ddala. Era tukubiriza abavubuka babeere nga babwettanira era nga babukozesa. Tubasomesezza mu ngeri ennungi okukozesaamu obupiira. Ate kyali kyetuzudde ng'era abavubuka bakozesa ebiragalalagala. Bw'abadde aggala w'ekyoto kino emasanafu omukwanaganya w'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu Lubega Harris ategeeza nti ku kyoto Omuganda waasinziira okugunjula abaana n'okukuuma ennono n'obuwangwa. Bwe bugunjuzi obw'ennono mu Bwakabaka bwaffe buno. Kubanga edda emisanatu abantu babanga bakola ng'ate obugunjuzi bwetaagisa kasuna bagenda n'amasomero nga gemulaba ennaku zino. N'olw'ensonga eyo bajjajjaffe ne bategeka nti obudde bwe buziba mu nzikiza eyo yonna baategekangawo ekyoto ne bakuma omuliro bonna ne bakuŋŋaana. Mu buufu bwe bumu abakulembeze mu ggombolola y'Amasekati bategese ekyoto ku Fort Lugadi mu muluka gw'e Kampala mukadde era omwami w'eggombolola Henry Kawuma Male waasinzidde n'agamba nti Buganda bw'enaaba yakudda ku ntikka abavubuka balina okukyusa mu nneeyisa yaabwe omuli empisa wamu n'ennyambala. Tuyina ebintu bingi nnyo tuyina okutambula nabyo nga enneeyisa, ennyambala, enjogera, obuyivu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ebyo tubiko olwaleero mu kyoto kino era ku kyoto kino olwaleero tubaddewo ne gonja mu mulabi twokyeza embuzi namba tugabula abantu ba Kabaka Ssaabasajja yasiimye. Wana abavubuka beeyanziza nnyo omuterega olw'ekyoto ne baweera okutambuza obubaka mu bavubuka bannaabwe. Obupiira mubeere nabwo bukago ekyo weekibeera kale waakiri kigaanye nsaba omuntu gw'oyagala ogenda naye mu kikolwa funayo bu strips ennaku zino bwe baleese omuntu mukebere w'olaba awalira tayagala kwekebeza ate lwaki weeyongerayo mu maaso n'ekikolwa ekyo. Temutya kukozesa akapiira bavubuka bannange mumanye embeera ekyetegeeza ebiduula bibeerawo bingi n'ogenda nga toli mugumiikiriza naye mbasaba kimu tubeere bagumiikiriza nga tweyambisa ebyo ebisobola okutewalisa mukenenya. Fedda baatuulanga ne basomesa abaana baabwe nga basomesa ebiseeza obungi nga bazibasomeseza ku kyoto ekyo. Kakati omulembe guno gubadde gugenda gunafuya ensonga ezo. Entiko y'emikolo gy'amazaalibwa ga Beene yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno mu Lubiri e Mengo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ebintu ebya mukenenya tubisirikira twagala tubyongereko.